Wow, mbaniriza nnyo ekyo kino kirona kuz'omwezi 12 mwezi gwa kwina oba guyite April omwaka 2021 nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Ensonga ez'enjawulo ze tugenda okwogerako olwaleero tukkiriza nti zijja kubeera nga zirina ettofaali ery'enjawulo bye zigenda okugatta ku ggwanga lyattu Uganda ne Uganda ey'enkya. As always, olunaku olw'ebbalaza ebeera analytical Monday, ensonga eziba zikoze amawulire mu ssabbiiti gye tukubye amabega n'ebyo bye tusuubira oba ebiruubirirwa okukola amawulire mu ssabbiiti eno bye tuba mu tooki. Nasinagera maaso katusooke tukole mu bwetu kati nnyo tukomewo. Weewaawo olwaleero mu ddakiika ntono nnyo ze tukubye amabega kikakasiddwa nti abadde goalkeeper ow'eggwanga lyattu Uganda ono abadde mpagirwaga nnyo mu ttiimu eya Uganda Cranes Dennis Masinde Onyango alekulidde oba retirinze oza kyekigambo ekituufu ekyokwogera ekyokulekulya nakyo kirala nnyo naye awummudde. Yes, very good. Emirimu gya national team the Uganda Cranes. Kati nno kino kijidde mu kaseera nga FUFA egenda mu maaso okubeera nga bateekateeka okulaba nga bagenda mu kulonda oba akuzzaawo oba okuleeta FUFA president omulala either Moses Magoga akomawo for another term oba abalala abavuddeyo nga Alan Sewanyana. Kakati nno Onyango ekisinzeewo okubeera nga akola amawulire because he has achieved a lot as captain ateranga omukwasi wa Uganda Cranes ek'ebirungi byatuusizzaako eggwanga Uganda okumala emyaka gy'amaze ng'akwatira eggwanga lyattu Uganda omupiira ogwo. Ekirala ekiyinza okubeera nga tetujja okubaganyako ebirowoozo the politics inside FUFA tetusobola bibuusa maaso ekyo kino ekyowaliro because this is now a national issue. Ensonga ezigenze mu maaso okubeera nga zoogeza abangi obwama ebiri mu the football Uganda Federation oba association yeeyo ya FUFA. Kakati Dennis Masinde Onyango agambye what it is with a heavy heart that I am announcing my retirement from the international football. After much consideration, my family, my managers and I decided it was in my best interest to hang my gloves on the beloved Cranes. Big thanks to everyone or to every Ugandan over the years. Mbaruwa gyawandise ng'asinziira mu ggwanga erya South Africa. Ensonga z'enjawulo zataddemu yeebazizza bannayuganda ne yeebaza obukulembeze obwa FUFA ssaako n'abantu abalala ssekinnoomu era ge gamu tujja kukyogerako olw'ensonga ebiri munda mu FUFA omwo omuli n'obulyake obuli bw'enguzi ne accusations ezireetedde bangi kye basuubira eggwanga lyattu Uganda okulemererwa okuqualifyinga civil times w'emirundi egiwerera ddala mu mpaka ez'amaanyi. Kuleeta gyenfunye oba ebbaluwa gyenfunye agamba nti this letter represents my official notice of retirement from the Uganda national football team, the Cranes, effective April 12, 2021. Okuva n'olwaleero nnyini. It has been a great pleasure and honor to represent my country, and I will always appreciate the experience and knowledge that I have gained while playing for the team or the Cranes. I believe that my notice period is sufficient enough for the technical team to adequately prepare my replacement for the upcoming matches by remaining a true patriot and supporter of football in my beloved country. I wish all the best in your future endeavors and challenges. Nasako omukono Dennis Masinde Onyango. Ekyo ekigambo kikulu nnyo tetusobola kubeera nga tukibuusa amaaso. Tujja tutandika n'eyo ensonga kuba ezeemu waliwo ensonga zirina tukwateko eziri mu FUFA. Olinange muzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Programu esebiri officially pano yatudde dda omulangira Kalema Kimbugwe onakola na Impact Consortium Dindo Wasava munamawulire akola ne gano mazima Tazan Media Concepts akone Grace Kenya mutunirizi wa nsonga za byakwerinda. Ensonga eno nzojira bange erimu ebyemizannyo yes naye ensonga zonna eziri mu public is interest ate ziri national zikwata kuli muntu n'ebibuuzo kasita bisukkirira ebingi n'ensonga ezirimu ebyobufuzi ebiyitiridde tubyeta ku
platform ya WSB ne tubikuwamu torch n'okulaba butya eggwanga Uganda bweyinza okubeera nga literera. We tujja okutandika then mu maaso obudde obusigale tujja kubeera nga tukuba torch mu kisanja kya President Yoweri Museveni kyatutegeeza nti kisanja hakuna mchezo, agenda kubeera nga alwanyisa obuli bw'enguzi obulyake, okulaba nga amasannyalaze gakkaye bbeeyi, okulaba nga middle status income buli Munnayuganda at least abeera eyo mu nsi bangi gye bali bagambye nti ensi ensuubiza according to the National Development Plan. Ebibuuzo bingi nnyo bye tugenda okwebuuzaawo. So briefly nga sinagenda kwanjulira bakulu bano, njaga kuwa ku honors eza omukulu Dennis Masinde Onyango ku club level Supersport United. Ebikopo bingi byazza wangudde 2017 to 2008 yo season 2008 2010 that ekyetuitandooza no treble naye consecutively mirundi esatu awangudde ebikopo, yawangula ebikopo bisatu mu Premier League Soccer League mu South Africa mu Supersport United. Mamelodi Sundowns nawangula Premier League 2015 2016 2017 2018 2019 Nedbank Cup 2014 2015 Telcom Knockout 2015 CAF Champions League 2016 ne CAF Super Cup 2017 nga ali mu Mamelodi Sundowns. Ate yenga omuntu mu 2016 yawangula African Best Player of the Year mwaka gwa 2016. Ebirabo byawanguddeko nga goalkeeper mu nsi yonna byo biyitirivu nnyo ne kusemazinga owa Africa. Kirungi nnyo kumujaguza era okwongera okutegeera ensonga ez'enjawulo. Bano ne kibalekuliza muyinza okulowooza nti omuntu yes anyuse, si byebyo nno, muyinza okuba nga byemumanyi. Ttiimu eno ya Uganda Cranes kakati over the weekend yadde Hassan Waswa ne yavuddeyo n'alekulira oba nannyuka emirimu egyo. Kyetwalabye ku FIFA recently waliwo omusambi of course actually international player naye nga naye yazannyako ttiimu y'eggwanga the Cranes bakubiddwa mizibu nsonga ki Dindu Wasava ono yasinga okubeera nga abitegeera era yayogerako naye. Dindu Wasava tutandikire ku nsonga ya tutandike kulekulira okwa Dennis Masinde Onyango abamu bakiyita kuwummula naye ndowooza nze nja kiyita kulekulira. Abatulaba mbaniriza era neeyongedde okuba nti tuli ffenna olunaku lwaleero era nsiima wabula ensonga eri mu ddiiro omuzannyo gw'omupiira gye buvudde ne gye buva bwe gumu ku mizannyo egibadde gikyasinze okuba nga gitukumaakuma nga bannansi nti ne bwe tubadde tulina akaseera ak'obutakkaanya mu nsonga ezimu oba endala omupiira gubadde gutukuŋŋaanya ne gutuzza wamu. Onyango ebbanga lyabadde amaze ku national team abadde asobodde okurepresentinga bulungi Uganda to the extent nti yajjira mu kiseera nga Uganda erina ennyonta ey'okwagala okukiika mu mpaka ez'ensi ez'enjawulo oba ku mitendera egisukkako ku ze tubadde tuzannyamu Sekafa n'okweyongerako waggulu. Gwali 2016 I interviewed Onyango in Pretoria nga Uganda eyagala okukiika omupiira ogwali gusembayo. Himself nayogera boldly naga nti singa tulemererwa okukiika ku mupiira guno nja kulekulira. Kijja kunnuma okulekulira nga situusizza ggwanga lyange at least mu tournament esinga okuba ey'amaanyi ku lukalu lwa Afirika. Ne mubuuza kyekyetagisa ebiseera ebyo waliwo n'oli omugenzi eyafa yali amusekendi nga ku goal omusajja sowa ejjinja eyo naye ekyomukisa omulungi omupiira ogwali gusigaddeyo baaguwangula era ne bakiika. Kati empaka zino ezibadde ziriwo okuba atutute mu Africa Cups 2 yali Abel Daira tukiise mu Africa Cups 2 ne tuvaayo kyetuperforminze kyekyo okusinziira ku ngeri ttiimu gyebadde wagirwamu oba gyebadde efacilitatingwamu
to the extent nti nyinza okugamba nti obukulembeze bwa Mwami Magogo buzze ne busanga enteekateeka ebadde ennungi naye ate ne bugidibaga. Kino abalabi bayinza okibuzaabuzibwa nti bw'otunuulira omulembe gwa Kakaire gwategeka omupiira naye ng'omupiira tegulina yadde ba professional abawera ng'ogyeko Majidu Musisi ne Jackson Mayanja be twali tulinawo n'avaawo ne zireeta Obuwa era ne tusigala ng'olwo tulina ba professional basatu Majidu Musisi, Jackson Mayanja ne Livingstone Mbabazi. Abasajja abalwananga n'okwegulira tiketi beerete ku national team okusamba. Abo nabo ne bagenda. Obuwa bwagenda zireeta Mulindwa tried to make sure nti akyusa standard y'omupiira agiteeke ku standard abantu bonna ko basobola ogitegeerera. Whereby nti omuwendo gw'aba professional gweyongera. Dwe tulaba nti luliwe twasangiranga abasajja nga kubanzijukira bakwatako kubasani mu birwabo nga badduka okugenda ne babazza. Nali nkyasambira ku Villa Park awo ne babakomyawo. Baseka jabana okufuluma okugenda okusamba omupiira baddukire Vietnam baabula bubuzi. Abasajja bakimu Magumba bakuba wano omupiira ogwali ogw'amaanyi okujjula ogumala mu sepiki baatuuka ne babalemesa okugenda okusamba professionals ne bafiira wano. Kati Mulindwa ekyo yasobola okulwana n'akyongerako. Ne tufuna number of professional players abaali bazannya omupiira ne twongerako ku mutindo gw'omupiira bwe gwali guli. Ekyalema Mulindwa kyali ekintu kimu kuba yalwana nnyo okulaba nga atuusa national team at least ekiikeko mu Africa Cup. Nzijukira yali 28 omupiira gwe twali tulina okukiika eggana again ne tutasobola kukiika ne tukomawo wano. Mulindwa n'ataba na mukisa. Kati Magogo agenza okujja asanze bamaze okulevelinga ground nga yeetaaga kuteekako butesi yeetaaga teekako omupiira agusanze gulinamu azze na mukisa kuba waliwo okuba omulungi n'omukisa ebintu bye byawukana. Magogo abadde bubezi na chance luck tabadde na sigama nti butendesi management nnungi wabula abadde na mukisa. Mu kuba n'omukisa n'asangawo abaana nga balina passion ey'okwagala okutunda ettiimu y'eggwanga wabweru kubanga abaana abo balina ekigendererwa kyali kimu. Olwo baali batandise okufuna ekinyegenyege ekyabasajja be baali balaba ba Bobby Kyodowa abaafuluma wano ne bagenda nga bamaze okusamba omupiira. Abano yali Andre Lulenda addukire Vietnam n'amala n'akomawo. Bano ba Sekajja nga balaba nabo baagala bagende basambeko ebweru kati baafuba okulaba nga bakola ekyetaagisa kyonna nabo bagende ku profession. Nga balabi bamawejje bagenze Bobuwa bagenze kati nabo ne bakola ekisoboka. Bonyanga abo okusobola qualifying okugenda South Africa asamba omupiira yatuula ebbanga eriwera Onyango tutuusa omutegeera yamalako season 2 nga atudde katebe until first goalkeeper yali omuzimbabwe we yamenyeka okugulu. Onyango bagenda omuleeta mu goolo lyakomawo okuva ku injury ng'Onyango takyajjika mu goolo n'afuuka Onyango era n'amakinga sure nti Mamelodi Sundown ekola ekisoboka kyonna okuwangula ekikopo ekyo kuba South Africa tiimu ezisinga okubayo ez'amaanyi ziri 3 Kaizer Chiefs, Mamelodi waliwo ne tiimu ne Supersport z'amaanyi naye yatuuka n'amakinga sure nti tiimu eyo gy'asambiramu. Nze okugenda okukola interview y'Onyango olina okubuukinga ssebo abadde siwa akugwira buzanyi si ono bwe tulaba wano naye kiki tugenda okuddako okulekulira kw'abasajja bano nti basanze omukisa ne bagukozesa naye ate omukisa guno gwe basanzeewo ate ono era n'akozesezaamu omukisa ogw'okubabba nti ssente eziva mu FUFA zibabadde bawa FUFA okuwa abasambi basasulwe. Kuba nzijukira President Museveni yayimirira n'agamba nga tiimu eno emaze okukomawo n'agamba nti okuva na leero katutandika okusasula abazannyi bano omupiira nga bamaze okumuyeeya ennyo nti talina kyateeka mu muzannyo gwa mupiira naye ate basanyukira ebikopo abaana bye baleese bayanguwa okuddukirira abaana bano abaleese emidaali gyabwe babaggyeko ssente oba babasanyukireko. N'agamba nti okuva na leero abasambi babawenga akakadde ka ssente katya miliyoni 50 zibadde ziva mu government ne zijja mu National Council of Sports wate we zivaawo kino bolo okuba badde bakikola nti ne mukyala w'omukulembeze ate yatwala ekitongole ky'ebyemijigiriza n'ebyemizannyo kati ssente zino zibadde zijja okumala emyaka 2 bw'obalabalamu miliyoni 50 times 24 months. I spoke with Secretary General
owa National Council of Sports Mutyaba Mike yampe namba ne mukubira nangamba sente kituufu tubadde tuzibawe era obadde asayiningira sente ezo bamuyita Edgar Watson ye CEO owa FUFA. Yes. Sente ezo bwe zijja zituuka ku akaunti zaaki emyaka ebiri kabadde akawumbi kamu obukadde 2 abasajja ze beekomezza naye nga abazanyi tebasasulwa kati ate kye kya confirming ekyo nti njogera ne mwami Mago gaŋŋamba nti naffe tulina abatubanja kati n'ababanja bagira balindako kati nemugamba nti ate bana abaana n'agamba tetulina batubanja ate ng'agambye bagira balindako bwe tunafuna sente tunakola ki tunazibawa kati ate ku ssaawa y'emu Mago gaakomawo ate yecontradictinga mu bigambo bye ti ate abo basambye bubi tetugenda bawaaki tetulina kyakubasasula kati ndowooza olaba ebigambo ebyo ebicontradictingibwa ate Mutyaba akugamba nti sente bw'amala okutegeera information ye abuuza Magogo amugaa tugenda kikolako wayita emyezi emeka tewali kikoleddwako okutuuka okujja olwaleero after 2 months nga tewali sente ngenda kukomawo ewuwo ku nsonga ya Mutyaba wabadde wakoze interview naye yes wetugenda okuddaawo kansooke nzije wamulangirira kalimi nga sinatuuka abantu Dennis Masindo Onyanga alina emyaka 35 egy'obukulu bwe tubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga zino abamuyinza okwebuuza lwaki tuzireeta bazze bagoberera abasambi ab'amaanyi Cristiano Ronaldo abasajja bakyasamba omupiira tebawummula Buffon yali mukwasi wa goal ya Italy national level gyendiko yawummula 2017 after okulemera ogenda oba Italy okukiika mu World Cup naye ono ku level y'emyaka 35 there is more than what meets an eye mwebimumanyi byetwagala obaleetera mulyoke mutegeere osanga kinayambako ne national team era kijjudde mu kaseera nga omukulu ono Magogo Hajj anoonya ekisanja ekirala naye tukube mu netooki ddala kituufu FUFA ekoze oba waliwo ebintu bingi abaana bano bavuddeyo ne bakayanira ebintu bingi sinakukaaya naye okukaabira ebintu byabwe does it contribute to the poor performance eya national team kanzije womulangira Kalema statements zetwalabye FUFA president zakola sirabangako mukulembeze wa CAF nga azikola sirabangako mukulembeze wa FA mu Bungereza nga azikola oba body yonna ey'omupiira these statements wazitutookya omulangira era zicontributinga zitya eri national team n'omupiira gwonna mu Uganda webale nnyo bali ddala ndoze ekyabaana ekintu kirasooka okubanga ku lwange naye nyumyako ndoze ne mukwano gwange ne mugamba nti abaana bano bwe batavaayo mangu kuba Kasaya agamba nti nno agenda ku abakulu abakuze emyaka agenda baludde ku national team agenda bagoba kubagoba nenga nti abaana balina okuwangula okuresigninga nga obudde bukyali wajja kuba kibi nnyo nti bakugobye ku national team okudduka ogedde Onyanga emyaka 35 nga goalkeeper aba akyali muto kuba goalkeepers then ekyakyo olina okuba tyokola star omuntu akoledde birungi ekisooka kirina okusooka twayo Magogo tuyinza omunenya nga tetumanyi background ye nga Magogo yagwa mu bintu ebyagundi omanyi okulonda ekyapa maybe manyago ebiseera byagiramu wano Magogo si yali fiti okubeera gundi FUFA president okusookera ddala just because omukulu we boss we afunye ekifo ekirala ekyamaanyi ekibundi kimukwatira awo n'abeera nga abanuupwe bangudde obululu wano nga tebalina kuwangula kaluna ne bakawangula just because omuyaga guzze nawo kimanyi omuyaga gwazze ebyeddala abantu nyine bekanga ne bagaji watu wayeze because waliyo forces ebali emabega eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu so get to be izo kulala Magogo ne ogirabye nawe nabadde nnungi ngena maso mulangira Magogo musajja wattu omukisa gumugwira bwe gumugwira luli twalabanga omupiira obojjuka ebiseera by'omupiira twalabanga omupiira ffe nga ovane kusomero gwa omupiira nga luweri aje okugaruka ba omupiira national team si national team actually yokka club level nga tulaba abasajja basa omupiira nawo kuwagala kwenyinyini nga vile gya Samana Express vile Samana KCCA ngolino gano samomo nolaba omupiira ogwo ngofanye nnyo kulaba oba ne mutambula ne mugenda ekiro kyaweddewo kati love y'omupiira yaweddewo kati wedde Magogo already tuwogera obudde buno ekisooka yasikira omupiira inagwa mu bintu ng'omwana wabeeranga wa mwana lino taata wabadde mugagga nnyo omwana wabadde mwavu oli awo oli mu family naye nga teri akumanyi teri akurecognizinga nnyo nnyo kiri awo taata wo naafa naggagwe musika n'osikira ssente
zona zabadde nazo kati sente ezo oba tobadde nagoni na mpisa ya kwata sente mpisa z'obugagga oba ojja kufa bwavu kati Magogo yasikira ekyomupiira ekyokuba omukulembeze w'omupiira naye nga si manager wa mupiira tasobola gukulira omupiira bwanti agenda gumanajinga abaire ku level eyo kubanga abakulembeze bwe boogera waliwo boogera ebyenjawulo noga bigambo ki bigenda okuvaamu oyogera n'abaana bato bano aba primary omupiira gwa primary batugamba bakugganira biki bakuba kibooko oyogera n'abasajja balina family abasajja bakwatira national team eno timu ya gwanga kivudde ku level eyo gati ya club level biki tugeze ku timu kati y'eggwanga so yes kati Mwali Magogo ekyo kaliko kyavudde n'atandika okuba nti ayogera kyamulaze nti abaali tamanyi bujjo kyaddukanya kuba ne obadde olaba ekisooka tabeerako nti aconcentratinze ku mulimu gwe yensonga yemu avuddeyo agenze yesimisa ekyokubiri bakimuwadde ebyalo twabitegeera awo nayo kyali kyakuyita mugundi kyali kyakiyita manju oguli yakola ki okitegeera yes omusango era gyeguli omusango ogwagundi Alan yamutwala mugundi mu kooti ogwo nagwo weguli ng'eggwanga ly'Uganda tuliko kagundi kali question mark nene nnyo avudde wayingidde ebyobufuzi oyingidde ebyobufuzi otandise mukubye campaign mukuba campaign rale zigenda maaso bikoze bicha kyokwa president wa FUFA muntu wakyodukanya kibakulondi okuba nti okulaakulanya omuzannyo tolekulidde because twaliteeka mu libiri gwe yakulekulira but ogambye gwe president wa FUFA ogenda oli mu MP oyagaba pamwe ba parliament byonna ogambye togenda kutaako n'ekimu mu makati awo tuli mu qualification tuli mu mupira twetaaga ennyo ogobye omutendesi head coach omugobi wummula emyezi ebiri mukulembeze ekyakola ekyo ddala tuli mu crucial games twetaaga okuba tuwangula ng'eggwanga gwe ogamba nti nokookidde bali ebyo bigende mu maaso oli mu campaign oli bizi oli mu campaign zo tomanyi kigenda maaso mu FUFA kyebagamba kyokola oba bane bamu amagezi nga Magogo kati ova okola statement bweziti ez'ekyana ekito because ziza kyana kito kubanga bastar bumanye eggwanga gye livudde mu bya sports ebyeddala tuzza okuba tugira glory etandika okuba nti edda abaana bagikomyawo mpolampola bagikomyawo abaana bayiwawo omubiri abaana banywanga abaana boolabaawo batwininganga ebyeddala Uganda eyo ng'evudde wala nnyo omwana bamuwa akagaati ne kyayi omukalu naye nakulagana ageze ku training naawe katugenda so okuba nti president bamuperereza n'alabye nti noke ne banabuli etukipise ku saidi zonna ntwetaaga emizannyo okuba nti gikola ki gisituka itaza okusituka then gova n'ogyonoona so Magogo kyakoze olunaku olwaleero naavayo n'akola ekisinga obubi nti agaisanya ekyokusatu ekyo yakoze kibingi yes kive tosagamba oyagaisanya ekyokusatu owangudde obwa MP ogenda kubeera MP mu parliament then oyagaisanya ekyokusatu olwedde odibaza omuzannyo guno gwennyini atosamba bitiibwa atosamba ekitiibwa bazannyi ovudde noyogera ekigambo gamba buli omu sometimes twewunyega nti ono yadde president wa FUFA I think for me ekimala kyeyogere yavuddeyo kino yeyambula twalabe kati obwerere bwe nga Magogo akaseera katuuse aveegeba ne mu nsonyiwe sigenda kwesimbawo mbadde nkola bubi nnyo kale kanzire ebbali nkiikire abantu bange abakoze ki abannonze mu palamenti tukomewo ku kyokuleko ekyokuwummula kya Dennis Masinde Onyango okyogerako ki batidde kuswala nga bo bagabe bakume ekitiibwa kyabwe kubanga RC yekka kuba bakyavayo kati kuba ba senior players ebyaddala kubanga just FUFA president ovayo kubamanyiira mu mbeera n'abateeka ku level gy'abataddeko kino kyebakoze badduse budduse baganja katuleke tuleme kuswala tugende ekintu kitadde just kuswala buswazi owenda badagenda bagoba kati omuntu wagobeera in fact yabadde yabagoba press conference ngenda gwa abantu bawidde ku tiimu ng'Onyanga amazeewo ya 15 byakoledde ttiimu byonna omusajja yabadde asiibulwa n'ekitiibwa n'ekitiibwa noga you know what abaana babeegomba kati b'Onyanga abo noga ati no omusajja ono wakitiibwa abasajja basamira national team bamukubye omusirikale just n'omusamba nga ze ku office ya FUFA sente za gavumenti etali gunja ali papate yeega nga gwe omuntu n'omusamba n'omukuba kibooko just because azze kulaga butakanya bwe ate mirembe because akutte ekipande najje n'atuula gwe n'omusamba owa poliisi n'okuba n'amasasi mu bbanga just azze kwekalakasa mirembe national hero bati wamuyisa sometimes waliwo ebintu ebingi ebitusuubirina okutunulya bwe tetugamba nti abakulembeze baffe ebyaddala waliwo abatalina kuba bakulembeze omanyi sometimes ayitunenya Dr. Mulindwa
Dr. Muhindo yakolamu naye ensobi yatulekera omusika gwe yatulekera ava match naye yalina ensobi ze nga ziyakola ng'omuntu nti national team agisanga abaana ekikulu bali baagala ninajanga ayagala naye nabeera selfish nga ye ng'omuntu yagala buli kiisi buli kalungi konna konna abeere nga akezza nti abaana bonna bonna abaakabi babeere nga yabajjeeyo ekisooka ensobi gye esooka okuba nti yakola kiraabu kirabu wamala gikola sezaffe ze batuwanga eggwanga of course tulina ezagiraawo nezimba ekisaawe ekya kitende nakola kirabu nga ye oli president okoze kirabu nawolaga gundi interest newanga alisto ina wekubidde side ne side so odi nalaga nti alase yo kwekubira bana bamuliko bamago gaabo ne balaba njoke buli muyegala okweyagaliza bemuyagaliza nemagogo lebwaze nako okweyagaliza musajja wa tutandikira mu kitundu kino ekiddako ensonga eno nkulu nnyo obubaka nakafuna over 60 tuli ku nsonga eyo meaning it is a serious national issue bwe yagala okumanya Dennis Masinde Onyango mwaka gwa 2016 ekimu ku kibiina ekisenka ba goalkeepers mu nsi yonna kyamuteka mu kifo kya 10 ngasinga okukwata omupiira mu nsi yonna mu kifo kya 10 it is agobere byemuzanyo it is very huge mu statistics za DStv Premiership season eno Dennis Masinde Onyango kusinzira ku statistics percentages penalty saves ayina 100%. Minutes weda chikaze akazanyira 85% kitegeeza appearances ayina afuna mpiti lwach nti timu emukirizamu nnyo kitegeeza ebitundu 45 ku 10 babalowooza ensenka ya timu Dennis Masinde Onyango lirinnya lisooka mu starting 11 yakumpita kitegeeza bitundu 45 ono alekulidde obavuddeyo okutoa omupiira njagala nkuwe value the market value bwabeera ng'essaawa eno akatale k'abazanyi kaguddwawo balirwamu oba timu esobola omugula euros akakadde kamu akadde kamu aka euros that's the highest market value yeri latest ya 2021 2018 yali 75 euros kakati ali mu kakadde kamu oza mutegeera value y'omuntu gwe tufiirwa oba omuntu abagi gwe tuba tugenda okufiirwa in case eggwanga teyiteredde okugamba nti bwe tuba kumwegayirira akomewo yo timu eliza sambira zisigala zimutenda bugolo waliwo omupiira gwe nalaba yali season ndoze wedde yakwata penalty zonna n'azissa ku ttaka wali eri timu ye n'etwala ekikopo y'omuntu Cranes gwefiirwa atukwe mu kitundu ekiddako